Ekitundu ekya Busoga kye kimu ku bitundu ebikyasigalidde emabega naddala ku nsonga z'abakyala. Ate bwe kituuse ku baana ab'obuwala ne kisukka. Catherine Nandutu agamba asanze ekizibu olwajjajjawe gw'abeera naye okubanga tasobola kumugulira bikozesebwa mu mbeera z'abakyala. Jjajja yali talina ssente za paadi ekiseera ekyo. N'anfunira akagoye n'antwala emanju n'andagirirako okwo n'andaga wemba nkozesa ne nkozesangako obugoye era bwe nkozesa kuba jjajja ssente za paadi taziina ate taata wange simumanyi. N'abawala abalala bangi naddala mu kitundu kya Busoga abayita mu mbeera eno ng'abamu batuuka n'okuva ku by'okusoma. Kuba nga twagala okusoma naye olutunuulirako ebintu tulaba nga twetaaga paadi tetulina n'embeera y'ewaka nga n'abazadde tebalina bitufoosinga abamu okuva mu masomero. Kibalirako no missing classes sometimes. Era n'ebizuulayo obusina abalenzi bwe bakimanya nti olimu embeera abalina engeri gye bateekawo ekibeera. Kati ebitongole eby'enjawulo bivuddeyo okugenda mu masomero nga basomesa abayizi ku nsonga z'ekikyala. We have been listening and learning of the misconceptions and information that these young people have out there. And we have also seen stories that have been published of young girls using pads that are made out or materials that are made out of soil and kavera. Ate Nansana mu Wakisa abayizi badduukiriddwa n'ebikozesebwa mu nsonga z'ekikyala. Ekitongole Kinancha Juliana Foundation kye kikulembeddemu enteekateeka eno nga beegatiddwako abakulembeze mu kitundu kino. Ena abakulembeze bategeezezza ng'abaana abamu bwe baava ne ku by'okusoma olw'okubulwa ebikozesebwa. Omuwala waba muzadde we talina ssente zimuwa pads, wabayo ne boyfriend agenda n'asaba boyfriend, ebiva mu boyfriend omwana kwe kwonooneka, omwana n'afuna embuto okusoma ne kuba nga future ye ekomyawo. Kubanga babeera traumatized naddala mu masomero agali mixed, in fact n'agali single, omwana tasobola kubeera comfortable nga talina byakozesa ng'atuuse mu kiseera kino. Alvin Mivulo wa Nancha Juliana Foundation agamba ekigendererwa kyakulaba nga basomesa abaana abawala ku mbeera zaabwe ez'ekikyala. Ekitongole kya UBOS kyafulumya statistics nga kiraga nti abaana miliyoni 5 n'okudda waggulu be balemesebwa okusoma be bataataganyizibwa mu by'ensoma yaabwe olw'ensonga ey'okubanga tebasobola kwetuusako bikozesebwa nga batuuse mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Awo nno ensonga lwaki twavuddeyo n'enteekateeka eno. Ate Kibuga yo libadde essanyu ng'abakyala mu disitulikiti eno bakuza olunaku lwabwe. Abakyala eno beekokkodde empeereza embi eri mu malwaliro ga gavumenti. Oweekitiibwa Minisita tubadde tusaba naawe otuteereyo ng'eddoboozi tusobole okufuna ebintu ebyo kuba tumanyi bulungi nti bwe tubifuna okusinziira ku mulamwa guno gwekwempawalinga abakyala. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Christine Kaya asabye abakyala okuba abakozi okwongera ku nnyingiza y'omu maka gaabwe. Okubiriza abakyala okwejjamu okutya, okulwana okufuna ebikwatikako ng'ettaka, okulwana okuba nti bye basaba eri abaami bibakendeereza ku budde bwe bandimaze nga batya abantu nga banoonya amazzi. Ebyo bye twagala abakyala bateekebwemu. Ye Minisita Fiona Nyamutolo, Minisita omubeezi w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo avumiridde eky'abasajja abeekakaatika ku baana ab'obuwala. Ekikukwanya muwala wa munno, muganda w'omuntu, omwana omuto ng'okimanyi nti ali mu ssomero, bananga amaddu gaaki.